naffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe nga tukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo laba kati gwe weefuula tokyateesa olagira bulagizi. Aha, twegatteko. Omutemu, omusi, tumutegedde. Ani? Yatta mulongo. Ani yatta mulongo? Chairman yatta mulongo. Chairman yatta mulongo. Era bye bigere bino. Chairman yatta mulongo. Yatta mulongo. Newe taliyo. Namulise wandibase eno waggulu. Ali wandibasa? Tugende. Chairman akugudde. Yenda kumunyika. Ndibasa. Ebigambo byange obiwulidde. Ndibasa. Wanji chairman. Anti ebigambo byange obiwulidde byebyo. Naye chairman, okimanyi bulungi ndi mukyala mufumbo. Nebaza omumanyi. Yenza omukyala eyakuba ebirayiro eri Mukama nga n'ensi yonna eraba. Sisobola kwawuza mukwano gwange nenguwa abasajja balala. Ate ekirala senga nge yambuulirira omusajja tagattwako. Sisobola kuddira sowaani yabaze n'entandika giwera mu bagenyi. Ekyo nedda era ŋŋaanyi. Ndibasa. Nze gw'oyisa omugenyi. Kati nowulira nkulabula. Nze tebankandaaliriza. Nkuwadde ennaku ezi okudda wano ng'olina ansa nti ye. Bangi abakyala kuno mbagambye ebigambo byange ne bagenda nga babitwala batyo. Obulamu bubatabuseeko. Sinakindi okubufiirwa. Nze nkulabudde. Aha, sebo nkuwulidde naye wayita ki ku kyalo kuno? Kwegamba gwefudde luyiro ogenda okolera bukoleezi. Nze gw'oyita ssebo. Tokimanyi nti ndi chairman ku kyalo kuno. Chairman waawa. Wamma nkitegedde. Kino nakigamba ebigambo byange. Kati bujja bwe bukitawaanya. Wamma ndibasa gwe sigala. Ogambye ki? Tonkwata. Ogambye ki? Tomanyi nti ndi chairman. Mubadde ki? Mundeke. Kakati obuzibu bwagudde dda. Buzibu ki? Abatuuze baakubye chairman waabwe emiggo ne bamutwala mu ddwaliro gye yafiiridde. Era osi akava okunkubira kati essimu atwetaaga bannaffe baatuuse dda kola operation banoonye ani yasse chairman. Bye byange.
Mulamu. Wanji. Nga tusoyinza okulaba. Bannange. Okyali mulamu. Bannange nsanyuse nnyo okulabako munnange. Bannange wulira. Kuliko ekkubo. Bana amaso tugeerabira. Kyogamba wali nnerabidde. Tekisoboka ekyo naawe. Tosobola kunnerabira omuntu gwe walabira ebbanga. Neewunyiza. Okakasa. Bannange. Tulirako wali. Bannange. Era ddenya? Sibeeta nenya. Kakati ntuukira ku nsonga. Ngenda. Nyabo. Badde ndowooza ozze kunkyalirako. Nze kukyalirako. Kati ate mpakupaku ogende. Nyina we njagala okusookera. Naye nga kyenjagala okusooka okumanya. Owekyemani eruddawa. Owekyemani kumpi awo oluyisaawo ennyumba nga 3. Then wali awali omuyembe waliwo omuyembe n'akacungwa mu lujja. Okay. Kakati kozi mulina poliisi ku kyalo kuno? Tetulina poliisi kuno. Yo teriiko kuba chairman abadde ateekateeka buteesiteesi naye nga tennatuuka. MP amala bbanga ki okujja ku kyalo okutuuza enkiiko okwabula ebiva mu parliament? Ye MP kuno alabikako mu biseera bya kampeyini kasita ziggwa tadda mu kulabikako. Bw'ajja mu kampeyini ne ziggwa n'agenda akomawo mu kisanja kira. Kampeyini ziddako. Lwajja. Lwakomawo ku kyalo. Kugamba mu bufunze kuno temulinako omuntu yenna akwatagana n'amateeka. Era kuno ffe twefuga kumpi. Chairman yekka gwe tulinako. Temuyinako munamateeka yenna. Tetulina wadde chairman ye byonna. Yasalawo ye. Kale naye kale nkitegedde. Kirungi nti kusanze okyali mulamu. Kangende ndabe bano then nkomawo. Kale sewe. Nkomawo mulamu tofaale. Kale sewe. Wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala mwebale kukkiriza kintu ekyo. Omanyi lwaki mbagambye ekintu ekyo oba lwaki nakibagamba? Era ku mulundi guno lwe nagenze ebweru ku luno natambudde amawanga mangi kubanga luli ekirowoozo nakifuna atambula mu ggwanga limu naye ku luno natambuze mawanga mangi. Amazima ga Katonda nakisanze nti ebwera bizinesi zaabwe bakolagana neweebwa nti bizinesi ya bikwanso wano China era osanga nga abantu begasi nga bayinamu shares ab'enjawulo. Niŋŋamba Bulaaya tunakopangayo bintu birala byokka ne tutakopayo nkola yakwekulakulanya. Niŋŋamba nino bagamba kakati bwe muba nti muzize ng'ekirowoozo ekyo mukikiriza bona mwibali nnyo weewaawo mpulidde essanyu. Era nze ku lwange nkisiimye era mu butuufu abantu buli we mukolaganira awamu muvaayo mangu mukulaakulana mangu ate sina Bulaaya yokka kawabeere wano ewaffe ogenda okulaba nga abantu abatutumufu ab'amaanyi abavuddeyo bakolaganira wamu kazibeere kampani ez'amaanyi ogenda era okulaba nti bakolaganira ki bwe zitaba kampani wakiri famire egamba nti ffe twegatte nga famire gamba okwegatta g'emaanyi era ogenda otunula kalandira kaabwe nga bakolera watya begasse wamu kati ensonga eyo nze sigiinaako taabu yonna okwegatta g'emaanyi. Mukulu Bwana Benzi nze mummanyi mwenna banga lyembadde namu ndi muntu wa bwino kirowoozo kirungi era bwe wakimpadde nenfumiitiriza nnyo nenkyagala naye tulina okitandika nga tuguddewo n'obuwandiike kubanga kirabika kiri mu ngeri ya partnership sibe wakikoze tulina okikolera ebiwandiiko tumanye buli omu kikyali mu kye tuba tugenda okukola
ekyo bwe tulaba tukikwasaganyiza nze ndi wiringi ndi wa bwino ate ekyo kikulu nnyo era zonga nkulu kati kyenjagala tukole omukago twekase Mukama Katonda naye tukikole nga tutudde tuyimirire kikole sense tuyimirire saala yaffe ewulirwe tusemberere Mukama oba oli awo Mukama Katonda tukoze omukago guno nga twegatta okukolera wamu mu mbeera embi mu mbeera ennungi mu bwavu mu bugagga mu bulumi ne mu kunyumirwa era omu ku ffe bw'anaabeera nga tuli mu buzibu n'abuvaamu anaawalirizibwanga okulwana okulaba nti naffe atujja mu buzibu bwe tuleseemu tujja kulwanira wamu mpaka etonde essembayo ery'omusaayi linatanya. Amiina. Mukama kiriza okusaba kwa weewaawo sala nnungi nnyo era ebulaya nabaleteddeyo ku birabo mukakase mu butuufu alitwawukanya aliba mwana wa mwana wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga benzi yakuba hello wangi ate tulina bulungi bwamu kikyate muganda wange okuva lwe wagenda tuliira ku nsiko era obusajja obwa poliisi bwatugoba bwendi twekukumye bwekukumi ndi wano n'emizindaalo mwegendereze tibabakwata owulidde mpulidde sebo kakati naye mbadde nkubye bategeeza nti natuka bulungi eno teri buzibu bwonna walungi era njagala muyiye amagezi gonna mujje munsange bujuuko ka DVD bujuuko ka DVD gye muba mujja bwe mutuuka nga munkolera ku ssimu nga ziyamba kima era ekirala muyiye nga bwe musobola mufune yunifomu ya poliisi yunifomu ya poliisi ye era bwe mutagifuna temujja tugenda kuzijja wa yunifomu za poliisi uliriza nkugambye mufune yunifomu ya poliisi tonziza mu bigambo anti benzi ulira tuliira ku nsiko twekwese ate tugatteko n'okuyiiya yunifomu za poliisi tugenda kuzijjawa tondwisa mu bigambo funa yunifomu za poliisi mujje nazo kimala bayi omusajja utunoonya ate tunoonya yunifomu za poliisi ono tayagala kwongera tunnyeka bunyisi naye kisajja ekyo kigezi yunifomu ezo bwokira olubusula wali wansi buno kanako akapoliisi nkamanya akasula wali wansi tukabbeko yunifomu ezo buzaanika bwoza buli lwakusatu n'olwokutaano wamma ate buzaanika kuwaya yaawo kati nze ekyo kindekere tujja gendawo nze nsikeyo nga bwekasukira tutekuzibba kiyinza okuba kina kyekyabaze tebuutulye ekyo kirekere nze kisajja kigezi tugezeeko tulabe eno embeera y'ensiko ngikooye nze
Owa. Wanchi. Jebaliko. Kali sebo. Nem jebaliko. Kali sebo. Olese bwe bwakoza. Nendulira tulira ka. Nina ekizibu. Kizibu. Omanyi gwe nyina kubulira mazima. Kizibu ki? Kuno ku kyalo kuno nyinako omukyala. Nadde nze mulaba. Kuno kukyalo kya Africa David. Kati madde nyambuka wa mangaawo. Nankubira esimu yagamba wange oli wakonze nate okutuuka nti maama taata bakulinze yanguwa. Naye jangu ng'oyambadde bulungi. Nengamba mukyala nzise. Nayambadde ngeri ya kisazisazi nga bondaba. Nga nze manyi nti kintu kukyala kumulabako bulabi ye nga tibirimu bakulu. Angambidde wano nti abakulu baninze. Kati badde neebuuza ekyokukola nga bwe ntambula. Ngenza okumagamaga nga ndaba dobbi nimanya nti mu buli ngeri yonna g'oteekwa kuntaasa. Kakati kye njagala ki? Njagala ekintu kimu ntaasa. Ompangise yesuuti ngende nkyale mu kitiibwa ku buko nveeyo nkuddiza engoye zo. Ninga ekintu ky'okukyagala okukulenga si kyangu. Kuno omulimu ky'ova olaba nti nguluddemu nnyo mazima gennina. Kuba si mwangu. Kakati gw'oyagala nze nkupangise engoye z'abakasitoma nzikuwe. Olowooza mba nnyina obuvunaanyizibwa. Sisobola. Ekyokubiri sikumanyi. Kuno ku kyalo ka David sina we nali nkulabyeko. Kati ntandika ntyo nkuwa engoye ez'abakasitoma abange nzikuwa ozitwale. Sikisobola. Tekisoboka naawe. Muganda wange. Oli musajja munnange. Ebizibu by'abasajja obimanyi. Kino ky'okugamba ndi tomanyi siganda naye nze nkumanyi. Sigwe Dobbi. Era Dobbi y'omu gwa Dobbi. Nanti era mba nkumanyi. Owulidde. Kakati ze mbadde nsaba. Tegeera ekizibu kyange. Ontaase nga musajja muno. Mba nsaba onumirirwe onyamba. Ngenda kuswala ku mukolo. Mpadde obuzibu bw'amaanyi. Okay kale. Nyina kuyamba mu ngeri za mirundi ebiri. Njagala olekewo omusingo ogujja mu ekyo ky'ogenda okutwala. Ne suuti ne bange yakoze. Gamba oyagala ekintu nkulekere ekintu ekijja mu suuti. Mu suuti. Senga sijja sobola okola ki? Bebange anga nanyini yaginonye mugandi yayidde. Naye kwata ssente ezo ogenda okula suuti eyo. Naye n'ekirala ate sijja kuweerera awo kati jja kwendekayo n'omutwalo. Ndi ku kizibu. Era nyina kukkiriza buli mbeera yonna gy'ogenda okumpisaamu. Omutwalo ngenda gukuwa. N'ensasula nkomyewo. Bwe mbawo nenzijjamu engoye zo nga n'omutwalo gungukuwa. Ekirala sifuddeeyo nti Mukama yanyambye natambudde ne laptop yange eno. Kanjikuwe. Naye nkwegayiridde gikuume bulungi. Galooki sigikuume. Okitegedde? Nkitegedde. Ate kuliko kufulu. Kati gwe osobola okutambuza laptop mu bbanga totaddeko kofulo. Gita ya laisi. Omutwalo era olwokuba nti kale gwe tonneesize kyobudde njikuwa naye sebo laptop si kintu kya muzanyo. Kakati jangu kuzina suuti eriwo gy'oyagalako nga bw'oziraba ziizo. Kadi suuti mbaza kannabe ntwala eno naye eno okwambala eno enzirugavu mba nga agenda okuziika waliwo eno si kyekyo. Kuno mugolo gwa kukyala si gwa kuziika. Waliwo eno eya bbulu. Eno nno eno ejja kukola. Ejja kukola. Naye mulimu n'essaati yi. N'essaati. N'essaati nkikuweeredde. Eneekola. Webali nnyo. Kale. Webali bange. Kale. Naye wali badde ompa ku nnamba y'essimu. Kuba oyinza okulwayo ate nga. Ennamba y'essimu twali buzibu. Eri 0772 0772 97 97 29 53 53. Kale bambi. Kale. Kampite mu bwangu. Kale. Naye esuuti eyo okusinza ku ngatto eyo ezijja kuwoomerako. Kati koze ntya? Nyinawo obugatto bwange wano. Nazo zitwale. Onyogere nya 2000. Zibe gumu bbiri. Kubere gumu bbiri. Bambi wabali kubeera musajja wa kisa. Notegeera ekizibu kya munno. Kati nange bw'ono obeera ow'amazima. Nange kyovudde banja kukolanga by'amazima yeere. Kale sewo. Mukama akuume. Kale sewo. Wali munaffe Kampala naye raba
kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo laba kati gwe weefuula tokyateesolagira bulagizi wasalawo obusazi yumba n'obukoona ebizimbe n'obiyuwa ababatembeyiwakowa Kampala yegwe mumuli wanditumulisisa wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga amagezi ne tuwangayo ojja kunsonyiwa naye neetaaga obuyambi bwo njagala okutambulamu olwekyo neetaaga emmotoka special sobola ozijjawa sipenso ziri wala muzeeyi naye nze nyina yange nosobola okutambuza gwe nanyini motoka eno kakati olwo ontambuliza sente meka nga nkutwalawo muzeeyi njagala kuntambuza lunaku lulamba olunaku lulamba nsobola ogenda kumpa emitwalo 15 ntambuze buli woyagala kituufu toli wa special kubanga wa special sente azimanyi zetukolera olunaku ezo sente nyingi wabadde ompa sente meka muzeeyi olwokuba nti emmotoka yo teriimu kikuubo owulidde gamba eweesa ekitiibwa ngenda kuwa emitwalo 10 muzeeyi mpa emitwalo 12 tugende buli gyoyagala mitwalo 10 gyenkuwa siongerako zo zimala nteeramu ebiri muzeeyi nyweko amafuta nfiseeko tufaye kati kyetuba tukola kange nenfuna emmotoka endala muzeeyi jankutwale kubanga siri bize kankutambuze buli gyoyagala okkiriza wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala naye kiki emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo laba kati gwe weefuula tokyateesolagira bulagizi wasalawo obusazi nyama mpeyo emitwalo 2 ziteekemu wano bakutangenda zikuddiza nfuna omugaga gwentambuza wano tugenda kwangu olumala omutambuza benti nga zinzikuddiza agenda kumpa lumu wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira omanyi nerabidde ya time kamala okufuna ya time naye sitambula na muntu nga simanyi manya oba kuyitaani gwe John oli musajja wa ddiini sayisa okusanga kale njagala nyo bannaddiini maye baba besimbu nyabo John agambye mwongereyo emitwalo 2 ebiri
sebo mugamba nazanguya twali bizibu haja agenza okulaba nga amafuta ag'emiti gamala ale sebo kakati mwami John obuzibu obuliwo bano tebalina kyenyi wa mitwalo 5 naye olwokuba nti tweyunira obudde kati emitwalo 2 gy'obompa funeko ya time bwe tutuuke ku mafuta ogule kuzangiza gompeere wali lumu kuba kati kyenjagala bwangwa kale agambye enkalama temutta muweeri etupa y'amazzi kasi agenda kukola agenda kuwa sente zonna kale kati gwe tuula butuzi olinde sente zo kale sebo wali munafe Kampala naye raba kakati watwefuulira yale wali munafe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munafe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagiretanga amagezi netuwangayo laba kati gwe wefuula tokyatesa olagira bulagizi wasalawo obusazi yumba n'obukoona ebizimbe n'obiyiwa aba batembeyiwakowa Chaba. Yesu. Joli. Jindise. Jebali se. Kale munna. Nawe mujebali. Kale se. Oba tugende mu nyumba? Mu nyumba nedda. Yesu. Ndi musirikale. Yesu. Ebyange mbikola nyimiridde. Yesu. Ndi delegate okuva mu office ya Inspector General wa IGP. Soko olinde muganda. Ovudde ewa Inspector General of Police. Sanyusa okulaba. Eso. Gye nvudde. Eso. Antumye. Eso. Okuva mu office ye nkolete ebbaluwa eno. Soko olinde. Ebbaluwa eno yiyo. Omukulu wa polisi ampandikidde ebbaluwa? Sigwe chairman wa Kintu kya Lusika David. Ye ka David se. Ebbaluwa yiyo. Why? Tuwe unyenyo akumanyi. Katonda nga mulungi. Chichi. Omanye biri mu baluwa eno mukulu byampadde. Mbimanyi nze nkola mu office ya mukulu era mwenvudde. Inspector General of Police awandiise nga awadde ekyalo ky'e Kadebede police post era agikwasizza
ssentebe w'ekyalo ekyo owai omukulu bulijja tumanyi nti gyetuli eno bulijja akumanyi era ye amanyi nti mwe mumuyambako okukwasisa amateeka era bw'osoma wansi agambye ebikwatagana n'ensonga eyo akunkwasiza gwe kennyini olina kukolagana nange era njagala tukolagane tulabe engeri gye tugenda kukola kye kubanga onoyongera okusoma okulabirira ekifo n'ofiisi wegenda okubeera bibyo nga ssentebe n'abatuuzeebo okitegedde kwegamba nze ssentebe wakadebede n'abatuuze bange tulina okumanya poliisi weenaabeera n'okufa ku bigikwatako ate okulya akawunga banakatuweereza ebyo bwajafuna emmere ejja kujjanga njagala nkuwa enamba yange esimu ekinabawo kyonna gwekuba bukubi ombuulire mukuluŋŋamye jimpe taata jimpe sibu jimpe eri 077 0772 0772 97 97 29 9 35 5 kati kyonna kiba kigaanyi kubanga ffe tugamba oda ni moja oda ya jeshi sio maombi tukifanya kitu lazima kifanyiwe hiyo mambo ndi hayo kyengamba nti omukono gw'amateeka kati guguse ku kyalo ogedde noyogera oluswayiri feno tetutera kulukwasa muganda wange nolwekyo kyekyo kale muganda wange kangane nkola emirimu webali munnaye kale sewe katonda nga mulungi naffe abeekadebede atujjukidde ne batuwa poliisi positi wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo laba kati gwe weefuula tokyateesa olagira bulagizi wasalawo obusazi yumba n'obukoona ebizimbe n'obiyuwa ababatembeyiwakowa Kampala yegwe mumuli wanditumulisisa nabatiri naye tajja kunsinza amagezi yandekedde nasoma biraputopu ani ekufulu yagisibye ebbali nekufulu naye eriko majenjeke naye tajja kunsiza magezi nze kuno ku kyalo sibbwa nze bakulu mpagi simaragaddwa bwe ntyo kuno ku kyalo kyonna nkimanyi ŋŋenda kukunoonya paka lwe naakufuna kambaiko kyemaliriza wano naye ndowooza kyemba nkola ensawo yange eno kangikulekere otegeere nti nkomawo omanyi nze engeri tewangambye nti oli munaddiini nakwesiza edda kale kanzize
wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira wali muntu munaffe yatukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo laba kati nina omusajja gwenoonya omusajja yazze ewange nanyonyera bulungi omanyiza ebiseera ebisinga ntera okuyamba abantu kakati beyazze nange nyonyera bulungi nemuga nti kinyonyedde kirungi naye njagala olekewo omusingo kunzi nti kale naga nti ati wali buzibu naga nti enyina laputopu yange laputopu nagikola ki nagirekawo kunze nti naye nangamba nti jengenda sigenda kola ki sigenda kulwayo kunze nti kale ningenza okulaba ngaobudde bwe twategeeraganye nabo obukoze eki buweddeko kuba yange nti alina ddiro gyagenda okutula mu bwangu mwenyo ajja kuba akoze eki ajja kuba akomyewo naye bentudda ninga nti obudde bugenze kwe kwagala okukebeera mu nsawo gyakoze eki gyeyandekedde naye ngenza okukebeera mu nsawo gyeyandekedde nga ndawo mulimu kabanga nenga nti kuno ku kyalo manyiiko kamunoonye tasobola kukola kikumbula era kusinga nyo kengenda ngenda mukola ki nga ngenda munoonya nze wano nduddewokko nange n'omulodi wawe gwe natambuza gwe nninda oyo ayambadde atya ebisuli ginamwazise ya bbulu kuliko obwa bulaka kuno kulikipakero waitu wansi afaanana ty omwami muwanvu naye wabanga ayogera oluganda ayogera alulinyalinyamu alina n'ebireefu oyo omwami ye mulodi wange wenatambuza era gwenyinda wano okuva ku makya wenatambuza kitegeeza mbeere mugumu teweraliikira nenamutambuza okuva ku makya nesente nemuwa agenda kumpa lumu mbadde ntiddemu kitegeeza alina ddiru gyalina alina ne gwagenza okulaba awe nagwamaliriza naye gweninda wano kati omanyi kibadde kinyimazeemu amaanyi kukebeera mu nsawo nga ekirimu oli mukabaawo kubanga yange muli mu laputopu kati nentya nyine nga nti omuntu yange muli mu laputopu ate muli mukabaawo naye oyo mutambuza okuva ku makya nange yandekedde ensawo yeri wano era gwe nninda yakulekedde ensawo tulabye tuyinze angambe nagwe agenza okulaba awajje naye naye kankeberemu kubanga yoyo omwami gwoyogerako ayinza okubanga yoyo kubanga ogambe amadde suuti ya bbulu omusajja alabika muppi okuva ku makya mutambuza muwadde ne sente zange enkalu amafuta neeteereddemu ogambye yakuttewa akuttewa nagamba alina gwagenza okulaba ajje tugende kati olaba gyagenze ekyo kibira agamba alina omugwagenza okulaba ajje tugende okuva ku makya mutambuza ekyo kibira gyagenze omusajja nzibye olwo lunaku lulamba okuva ku makya ne sente muwadde omanyi atakulekera tokola ki tomulekera kati nange sigenda kufiirwa okitegera bakama bange benjoleza engoye zaabwe kati nabanyonyola ntya kati nange kantwalemu eno ensawo kati yange kikyotegeeza nga yete nga etya kikyotegeeza mwekyo suuti yange saagala binsumbuwa musajja nzibi ate nzirawo okudda okwereza nedda sebu naye akatwalemu eno ensawo nange kitegeeza mwekobanyi kyega mwekobanyi nogala kunziba naye gwe kenyini ugwe Cheka yibe kubanyo nyinyi bansibe. Kale. Kale. Mulamu.
oli eyo katonda wange eyagendedde mu mijoozi ate okomedde mu maaso kozesa kugambye nina emirimu gyendiko emitongole kale tuyingire mu nju soke tuleko kabalaza wano ebuku mulizita ntambudde nnyo koze emirimu miyitirivu kale nagyebala nno bwe navudde wano kakati bwe nvudde wano bwe mbadde entambula nembako kyendowooza ningamba bwe naba nkomyewo ngenda kikubuuza waliwo obuzibu kiwali buzibu wakola otya omwami w'okufa era wakozesa kakodyo ki bukugu kika ki bwe wakozesa omwami w'okufa abooluganda lwe ne batakugoba ku kibanja ne bakuleka mu nyumba enyirira bweti nga kubanga nze kyemanya abantu balwanyira nnyo ebintu byabafu gwe wabagonza otya abantu nga balwanira ebintu byabafu omanyi abasajja mukola nnyo ensobi fate naye munno yakola ensobi ey'amaanyi mugwano oyo omugenzi etya anti naawe okimanyi bulungi yali mufumbo ne mugamba munnange nze abasajja abafumbo mbatya siyinza kuva eno nengenda nenyingirira obufumbo bwa munnange kuba nange baba bakikoze nze kikuluma kinnuma n'okuloga ekinanansi n'okuyiira asidi abakazi nga balina emitima bazibu nnyo oya kakkana nze ngenda kugulira poloti ye poloti yagula nakibanja ngenda kugulira nkuzimbire obeera omu nkwekeeyo nga teri n'omu akumanyi era kyeyakola olwo ekyapa n'endagano yabikola n'abitereka eri mu bantu be anti yensobi gyenzijako abikwata byonna abissa mannya gange agagwate abinsimba tiyabitwala eri kubitereka mu bantu ate yabikuteresa ate nkugambe taagala bamanye nti eno waliyo sipeya taya jjukira nali ka sipeya taya akasuseemu taagala bali bamanye nti alinayo mukazi amanye wadde wa luganda lwe kuba wooluganda naye asobola okugenda n'agamba mulamu we nti omanyi bakukubako dde ekibaati ebbiri ayitayo buyisi mpola mu ngeri naye nga nzimbidde ebintu abitadde mu manya go adidde ekyapa kutereseza kati naye guno mukisa kanguyite na mukisa katonda ampa omukisa gutya ankolera ekyamagero omusajja emmotoka emulinnya emutta mulamu mukwano gwange omugenzi baawo emmotoka emukuba afa gwe mukisa ogwange nembeera n'ebintu byange nensirika kati nze mbeera musiru nsitule ebintu mbitwaleyo nti bannange nejeyo naliyo kasipeya taya muganda wammwe oba bbaawo yali yagula akantu nanteeka eno nze atalina yadde akaji yadde akaana ku nsi oba akabuto keyandekera mulamu naawe notabikwata byanjulayo nti bannaaye nosirika notereka guyinza okuba omusiru okutuuka ku ekyo nze mbikwata mbigamba nti munnange nze yali eyo n'abiteeka mu mannya gange omusiru ntwaleyo kati oli mu bintu byo njuyiyo landlord sirina nkonkona masebo ne bannyabo abatuuze baffe abalungi ku kyalo kyaffe kino kadebede mutegeezebwa kyamaani waffe omulonde antumye okubategeeza nti waliwo olukiiko oluguddewo olw'embagirawo mwenna mujje ku woofiisi ya LC1 awulidde ategeeze omulala mukuume obudde basebo ne bannyabo abatuuze baffe abalungi ku kyalo kyaffe kino kadebede mutegeezebwa waliwo olukiiko oluguddewo kyamaani antumye okubategeeza nti mujje ku woofiisi ya LC1 Sala munnaye
omusajja gwe najje wano gwe natutte alabika abadde mufere omusajja nzibye wantu tutewantu n'empanga mulinze essaawa namba ne ssente ze wampadde yangambye azekuno tolina kyenyi nazo nazinzijako nga mufere atya oŋambye wano ofunye omugagga agenda nkwesa ente bw'omukomawo wano onziriza ezange akomyewo n'okomawo omutumye naano n'emitwalo emirala ebiri nanona n'amazzi negifuuka emitwalo 4 mu 10 nga nze mumutuma ate mukama wange sente okimanyi si zange za maama aŋambe tolina kyenji najja nansaba n'ebiri gyompadde sebo giri mitwalo 4 omusajja alabika abadde mufere oba kufeze omusajja andekere n'ebiziina mu mmotoka ngenza okebera ensawo ye nga mulimu bigoyegoye bikati ngenda kola ntya nze munnange mpa sente omusajja alabika nzibye nakuba dabye nze njagala sente za omusajja atufeze kuba ndeze wampadde gwe sebo sinze nze njagala sente za maama omusajja alabika abadde mufere akubye gwe sebo nze mpa sente zange omusajja nfeze sente azitutte omusajja sente azitutte ezizo nezo wampadde Mzee. Mzee. Baba. Ate wakeddewa. Mbali nawe mbadde nvaako wakati. Nawo tonolera obudde. Nazze dda wano ngoye nzaagala n'emikolo. Kanzikuwe kankuwe. Kukuwa emirimu tobeera ngo. Mbali nawe ndaze obudde bwaffe. Nga kimaze ddo n'ogigolola. Namaze ddo ogigolola bulungi. Nkunoonya wano sikulaba. Nene eno. Genda neeyo. Kati tunogamba sikwadde ku ssente. Kale sebwe bali. Kale. Naye Dobby soko ojje naye nga jenne omukolo omulala entya waliwo dopane suti eya bbulu era ngeri nayo mulundi gumu eya bbulu nemukutambula mirundi ebiri nemukutataaganyizibwa naye kankubuulira amazima ate kiki esuuti eya bbulu nnungi nnyo naye yebulaka yesinga okunyumira mu suuti zosinga okwambala kuba ojja n'oyambala eri erina engeri gyekukolamu kagamba ogyambala n'obeera boti nga ali mu lusoggo kagamba kweno nobera nekubuza n'akabi nobera ngo oyina abakola bayibaga bamwazenja zikiga naye ate nga suuti yo niyo newogiddamu kati eyo kyolina okukola eyo osobola okwambalira mubanga oyambaliddemu esaati enjeru ona oteekamu eya bbulu era kitegeeza nti oba okyusizza naye tejja kukolera muzeeyi wangi ebigambo ngaofuutuka bingi anti nkubuulira amazima kati osazeewo kuntegeerera kumuulira mukama wange naye neya bbulu mpe suuti eya bbulu kale kanginonye ngikuwe naye kugenda ne suuti eyo ejja kukola buli kimu kyonna kyoyagala ejja kukola nze nkugambye leero nina omukolo nenkya nina omukolo omulala nayambala suuti emu anti nze nkubuulidde kati kolingayagala nzaale wene wenjinunjeza sigiraba oyinza okuba nga olwagi ambadde nga siriiwo kano zatusasa agikuwa nkimanyi weeri ojja kama ogitwale kulosa kuwuliriza bali mwakula mutya ne bakasi nefe tumwale mwabagezi nfe tuli bantu ngugambe sigiraba oba lwaya ambadde kenvudde waneeno gonsiŋŋanyiyewo waneeno muzeeyi onompa suuti batogimpe nkugambye genda neyo nja gikuwa nja gikuwa nga mulungu okumyewo tumutegeera mute kiki toka sitegeera ntegeera nkubudde amazima nga bwe gali muzeeyi suuti yange suuti mweri nkugambye weeri ne bona okomawo nga nkikuwa okisokakkana ntegeera tulwane kale gunsinze mpanise nkitegedde nkitegedde kati osazeewo ddufe nga buddu simisinde ekitegeeza wanzibi kazaabiko emipiira banyabo ne bassebo mwenna abatuuze bange ku kyalo kino Kadebede nsanyuse nnyo okubalaba bwe lwe mbayita bwe nti mu ngeri ey'amangu ate ne mujja kimpa essanyu olukiiko luno lubadde lwa mangu nnyo era asaba musonyiwe oba nange munsonyiwe okulaba nti abamu ku bakakiiko benkola nabo tebali mu lukiiko luno ate nammwe
sijja banenya nnyo okulabika nti mwakatuukawo batonotono naye era olukiiko engeri gye nduyise mu ngeri ya bwangu ennyo era kino kyo kibadde kirina okubaawo nabasuubiza wano bwe nali mbasaba akalulu ne mbasuubiza okubeera ssekanyo lya wammwe era ne mbakakasa nti mmwe bwe mukoma okulengera ate nze wenja okutandikira nengera eri mu maaso ewalako kyenzijukira obulungi era kyemmanyi obulungi nti ebimu ku bizibu bye mwalina ebisinga obunene ku kyalo kino Kadebedde era bye nali neeyamye okukolako mwe mwali security oba ebyokwerinda ente zammwe babadde bazibba embuzi endiga enkoko n'ebirala kati ebyo byonna nsinga ssente bwamwe gwe mwassaamu obwesige ne mumpa akalulu nabasuubiza nti byonna nja bikolako amawulire ag'essanyu ge mbaleetedde essaawa zino namaze dde okwogera n'omukungu wa poliisi era nakkiriza okutuwa police post mu kitundu kyaffe kino ekya Kadebedde abange kikya ssanyu naye oluvannyuma lw'okutuwa poliisi njagala mbabuulire mukana ate ak'enjawulo mu poliisi eno gyetufunye poliisi eno gyetufunye olwaleero ku kyalo Kadebedde si ye poliisi eri eya bulijjo gye mumanyidde eno bagiyita community police kati poliisi ey'omuntu wa bulijjo bwe mubanga mugifunye mu kitundu kyammwe bw'obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abatuuze b'ekitundu ekyo kati nga ffe ab'e Kadebedde okuba nti tuyiiya amagezi gonna okuwaayo obuyambi okusobozesa okufuna obusobozi obuyimirizaawo poliisi eyo ebeere tuweereddwa n'olw'ensonga eyo mbasaba ffe kennyini twekolemu omulimu ng'abatuuze tujja kusonda akasente akatonotono buli omu kowulira nti kokola ki kosobola sijja kubasalira akasente kakanaavaamu kakagenda okutuyamba okufuna ekifo tugenda okuteeka poliisi yaffe okugiyimirizaawo ne mu byetaago byayo ebirala n'olw'ensonga eyo mbasaba amawulire ago mugatambuze mmwe abasoose okutuuka kuba nkimanyi bwe munaba muddayo abamugenda basanga mu kkubo nga bajja abalala mujja basangayo ewaka baliraana bammwe n'abalala mubategeeza amawulire ago bonna bagategeere era bonna mubasabe okwenyigira mu mulimu ogwo tusobole okuyimirizaawo poliisi yaffe bane nasase bubi abatuuze bange nasase bubi musanyuse kale kirungi nnyo ese Chairman sebo nkulamusizza nange bwente sebo abatuuze mbalamusizza mu nambitibyamu amanya bali luno nga bulijjo mutuuze ku kyalo kino Kadebedde ponzi bwe nali nakasenga ku kyalo kino n'ekintu ekitansanyusa bulungi ekitatambula bulungi nganze ku lwange nazimba amaka gange awo naye bwe nagenda okwetegereza ennyo nga ndaba waliwo ekibula mu kakiiko kamuwana ak'ekyalo omukulu ono kakulira nga ensonga eyo eri ku byakwerinda tubbiddwa ebintu bingi amadirisa bagamenya firi baziyisa amadirisa engoye zanula ku waya obwana bukwatibwa ezo nazo n'ensonga zitambulira mu kitundu kyayita security obukuumi ku kyalo juze babegako wano babuka ekisakate kyange ne basumulako amutala g'emmotoka ebina ne binyiiza ngamba nno dukoze tutya ne ntandika okufefetta chairman mujje ku bukulembeze buno bwaki obw'ekyalo nze mbwetikke kuba nina obusobozi obusobola okuwatuusaako kyembanjagala ekyobukuumi ku kyalo kuno naye ate ero kinsanyusiza ennyo bwe ndabye nga chairman avuddeyo n'akulembeza ensonga y'emu mufuna bulungi ng'ate ensonga eyo gye badde singa okwagala ey'obukuumi kati ne ŋŋamba ate mba nkyafaaki nensalawo ne ŋŋamba nti chairman ekintu kitadde muntegeera bulungi nkivuddemu era obwagizi bwonna bwe mbadde nnina lwange kambwe chairman
Sabo chairman. Obo yakala ntambula. Obo yakala mpapula ngambe sente. Yingire wangi. Ngenda ku obwagizi bonna sachu bitegene mala. Bali nonga bulijjo. Kwebali. Bana bali. Kwebali. Ibye byange kale sema. Chairman. Nange mbadde nyino bugambo ngabo biri. Bwenjagala okufulira abataka. Mwe bakama bantegeeza abatuuze kyo bagamba. Batuuze bannange. Ekintu chairman kyakoze kirungi nnyo. Nange kinsanyudde. Kuba tubadde ku kyalo kino nga tuli bubi nnyo nnyo. Ng'ebintu byaffe bibbibwa okugeza. Wano juze embata za muzeeyi Roziyo manga wali zabbibwa. Mwami Yereneo ne bamubba ki endigazi. Chairman otuyambye nnyo okuba nti oleese polisi ku kitundu egenda otukuma. Chairman tuli wamu naawe tuli mabegawo. Bye byange chairman. Mwebale kusiima. Mwebale ddala. Mwebale nnyo. Kamange chairman. Nyabo. Nange mbadde nina kyenteesa. Mama. Sebo nze sijja kuyimirirako kanzikakkane wano wansi. Nyabo. Mukamange chairman tweyanzeege olw'okutulowooleza n'otuyiyiza ekintu ekinene ng'ekyo. Weebale nnyo weebalire ddala nsiimye bwongerwa. Naye chairman nina kye neebuuza ate nganze. Abapoliisi bano be watuleetedde tebagenda kututulugunya nga ffe abantu abaawansi. Okay. Ekibuuzo kyo nkitegedde. Omutuuze abuuzizza ti polisi gyendeese gye nabasakidde tegenda kubatulugunya. Eno polisi omulimu gwayo ezze okuleeta obutebenkevu mu kitundu. Oyo yenna atalina musango gwakoze polisi tegenda kumukwatako. Okujjako oyo yekka ng'olina omusango gw'okoze ku kitundu kuno. Wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale. Wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira? Wali muntu munaffe nga tukolagana bulungi amazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana. Emisolo twagireetanga n'amagezi ne tuwangayo. Laba kati gwe weefuula tokyateesa olagira bulagizi wasalawo obusazi. Yumba n'obukoona ebizimbe n'obiyuwa ababatembeyiwakowa Kampala yegwe mumuli wanditumulisisa wali munafala naye raba kakati watwefuulira kale. Wali munaffe Kampala tegwa jafu tukadduka kapaalo kiki ogambe balino abadanzise ankubye nankuba nandira nenkwata kiseje nekinimbalimba nenkikuwasa suuti ya bbulu balino azisenga ayagala suuti zebbiri okitegeera nenkwata eya bbulaka nenjikola ki nenjimuwa abadde akeera baddaga ate neya bbulu gikole ki jimpe kati bengezako okumunyola nga nti suuti tekola ki teriiwo balino ankubye bukubi kati kwe kumwete okuluzaako kwe kudduka emisiri gino gyolaba gyentwala. Wamma tubali mbadde mu lukiiko ne maze mu lukiiko wonna nga sikulabawo. Konze kangende wa munywanyi mutegeeze ensonga era wondabira bano ebigere bino mbadde nzijawuwo okutegeeza. Obadde kuzina olukiiko? Lukiiko bogeddeyo ki? Chairman atuuziza olukiiko atufunidde polisi. Polisi egenda tuyamba ku nsonga zaffe mu kitundu kino. Kikoze bulungi. Ogaba tufudde ne polisi. Kati era ebigere bino mbadde nzijawo okutegeeza. Kuba maze mu lukiiko lonna sikulabye. Nga sirimu. Nenga amunywanyi kangende mulumbe uwe. Kakati ensonga zino kingenda okukola ngenda zikwasa polisi. Polisi njinyonyole. Balino munnyonnyodde nti suuti ngenda gikuwa. Aseze okunkuba bukubi. Okiwulira? Kati nina kyakukwalirawo. Kati niwone waka sobola kuddayo. Kati njala kubeera nga mbeere nga neebuzaabuza. Ngenda okudda okanga butuufu nga balino naavuddewo. Sina kyakikolera. Kati mbadde ngenda wu. Sobola.
nina okuba nti neebuzaabuza agenda okutuukayo ng'avuddewo. Mukulu Baliruno saagala bigambo bingi saagala bigambo bingi. Baliruno omanyi kyonkoze? Baliruno okimanyi ng'omukolo kyenkana gwengedde? Baliruno gwe omusajja eyali mu lukiiko n'okweyama noweeyama. Baliruno abantu abasinga obungi okimanyi nti balese ssente? Gwe Baliruno omusajja gwe mbadde nsinga okwenyumiririzaamu nga gwe gwennamu essubi erisinga obunene ku kinu kyange kino Kadebede nonjiwa bwotyo oyagala kutta mukolo Baliruno. Baliruno tujja kwagala na bintu bifaanana ng'ebyo. Okiwulira Baliruno? Chairman oli bulungi? Sinza kuba bulungi nga tonaba kukola kyolina kukola. Naye mwe mulowooza abantu tebalina bizibu? Naye njagala okuwulira muganda wange tulina ebizibu. Bizibu ki ebisinga omukolo? Tulina ebizibu naye lwakuba nti twagala ne bisamulasamula mu bantu emu tubisiiga tubyerekereza. Kwebuulira ono n'obibuulira ono n'obibuulira oli. Emu tubyesirikira twerekereza. Wabula kibadde kindi ku mutima wano ng'era nkirowoozaako nnyo. Era nga mbadde n'okutuukiriza obweyamo bwange. Leka kugamba nti ndo bamba nagaana bugaani. Era sagala kuyisa mu biwaavu. Bino bigere byolaba bibadde bijja wuwo. Kati onsanze. Chairman sijja kwogera bingi. Kyenne jamaa kimanyi. Bwana Baliruno. Baliruno kyokoze okimanyi? Obadde ontabukidde. Kyokoze okimanyi Baliruno? Sikimanyi. Obwesezza omukolo ekitiibwa. Baliruno oyinza okukikkiriza nti tewali muntu yabadde kumpa sente zenkana bwe ziti? Nate musiimangako bannange. Naawe osimye ssebo. Webale kusima muganda wange. Baliruno owesezza omukolo ekitiibwa. Bwati bwetera okukola. Nkubbireko. Bwana Baliruno tewali yabadde kuleeta sente zenkana bwe ziti ku mukolo bukyatandika kusonga. Ate bateekayo mmeka? Nkugambye gw'osoosa okuleeta sente zenkana bwe ziti. Naye era kuva ddanza ebintu nebibadde bibeerabeerawo bino mbadde mbiteekamu ku ssente kyemugamba nga nkituukiriza lwakuba tuli muntu awo. Weebale. Naye obeyamutera obukola ki obutuukiriza. Weebale. Omuwoneko sooka okakwate tekasanga omwana akamba. Akwate ensawo yaffe. Satuukiriza obuyamo bwange. Ye kati tuweze. Kyenda mu ebiri Chairman. Mitwalo kyenda mu ebiri? Chairman. Tunalaba bano oluvannyuma. Era nze nebigere byolaba bibadde bijjawo. Bwana Baliruno. Nze omukolo buzibu nanja kubeerangawo nze sensika. Bwana Baliruno. Omuwanika tunanyogera muganda wange kasa musiimi tuddemu nange nzeeyo ewange. Wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale. Wali munaffe Kampala naye kiki lwaki watwefuulira? Wali muntu munaffe nga tukolagana bulungi amazima nga tusakibumula tewabanga nkalana emisolo twagiretanga ekyalo kyo tukituuseeko naye tumuziibwa essimu benzi tumukubira teziyitamu kati oba tugenda munoonyezaawa naye gwe oba ekikajjo kiyinza kuba nga kyameke eno ate olowooza kisukka ebibiri eno mu kyalo olinamu ku bunusu nasiyazaamu ebisatu wali waguliddeko amazzi ag'ekikumi zaamu ebisatu lowooza bw'oba oleeta tuneeyiyiza okwo tukirya emisana n'ekyeggulu oba nkyogere ntya ku lw'obulungi bw'amaka gaffe kangezeeko naye omanyi baawo omugenzi yali mukwano gwange nnyo. Omwami oyo yanjagala n'akola ekyafaayo era nineewuunya ng'atalina kyasobola kukola ku nsi kuno nga taneebuzizaako era nga nze mugamba nti genda maaso oba nedda tokikola ng'akivaako. Naye Katonda muzibu nnyo, yatta mukwano gwange nze nandeka ku nsi nga ndi mulamu. Yandituse fembi nitufa lumu batuziika tumanyi nti ekyo kiwedde. Naye ningamba nedda
star tafa 10 ningamba kanjiye ndowooze nnyo nkole ekintu ne mukwano gwange Magombe gyali kimusanyuse gyali akyakyanke ningamba mukantuze mulamu munnyonnyole musabe mulamu okkirize onzikirize tukole omukago esowaani bwe yaliranga bwe mba nkozanga naye mulamu sikikola olwokuba nti nze njagala nti neeyagaliza nkikola kusanyusa mukwano gwange eri Magombe gyali kiki kinakola ekinamusanyusa nga sikoze ekyo mulamu mulamu nze ndabanga ensonga gyogezaako okutegeeza agyetooloola obwetoolozi weekooloobya mu bufunze olinga asaba twagalane si kyekyo si kyekyo naye kyenkana kyenjagala okola kyokugamba naye mulamu ntegera sikikola kuba ndi nzakyagala njagala kusanyusa mugenzi Magombe gyali kubanga nange nkiraba ng'akyali mulamu kumpi temwali ba mukwano mwava mu mukwano ne mufuuka ba Luganda webale kukimanya kyenkana yagenda okufa nga tuli ba Luganda wensabira kkiriza musanyuse naye ensonga yeeyo nedda siyinza kukkiriza nemba ngambye kwagala ate njagale mukwano gwe we baali bassa ekimu kiba tekiraga magezi kibi nnyo tuba tujoze nnyo mu maka ge si kujooga amaka kati sigaga amaka gago kkiriza mbeere omwami nawe obeere omukyala omujjuvu nti omwami n'omukyala naye si kirungi n'akatono ate kuddira mukwano gwe mulefu alo mulefu waji mulefu obwedda tukubira amasimu nga tegaliiko bambi munsonyiwa esimu ebadde batwengerirwa nga tikuli muliro amasayizi gatutawaanya muli ludda wa mwana tuli wano wa oba nkugambe ntya mbuulira waliwo nga ennyumba ndabawo wano omuti waliwo sitenseni awali ekoona bwe wati awo wennyini we tuli mutuuse temuvaawo naye enjala kyetukola temufaayo kanzije mbakime muli kumpi nnyo wano yangu wanaye tufa kanzije mbakime temufaayo mutuuse mulamu kamala okukima bano wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira nze nafuuka mutuuze ogamba ki nze ndi mutuuze kuno buli kimu kyate naye bannange alindako ebyokulya birimu bumanye enjala ennuma batwala waka mugenda kulya tumala okwawukana eri ekampala nalaba embaga wagula ddala esaati kati nze ndi mulala kakati nga sinayogera bingi yunifoomu zange ze naba tumaziriwa yunifoomu wano zikubuzeewo muziresi owulira ze zino yunifoomu zino zisibye buli kimu buli kimu kisibiddwa lwa yunifoomu simanya totutegeera ziizo naye kati kemuzireese naye sokolera tusumuluddwa ogenda zikozesaazi obwongo bwokka bw'oba tuwesiga mutwe gwo wesiga ogwange nze ndi muzibu nnyo era baddaye kantwala omukisa guno ntongoze agala nti okuva n'olwaleero kati muli fake police bani mulefu ne muzinda mbatongozezza mwe fake police okuva n'olwaleero gwani atutongoza benzi ow'ekitiibwa asenze ku kyalo najja ne poliisi ye nekola amateeka kati gagenda kutambula mu ngalo zammwe okakasa tonesiga oneerabidde katonda yatuwa obwongo mujje tugende waka yatuwa emitwe gino tugikozese bulungi bwokukozesa obubi saba mugenyi waffe omukulu nze ne ku lw'abatuuze bange ab'ekyalo kino Kadebede
nze ntwala omukisa guno nga ssentebe w'ekyalo kino okukwaniriza ku lw'abatuuze baffe. Yumba n'obukona ebizimbe n'obiyuwa ababatembeyuwakowa Kampala yegwe momuli wanditumulisiza ayaya wali munaffe Kampala. Halo Dobby, oli ludda wa? Ndi mu kkubo nzija. Ate ku mukolo gwennyini ndabako omusajja ayambadde essuuti ng'eri gye wagamba gye bakubako essuuti eya bbulu eriko akantu akabbula akawano nga ku kitogi bwe kati. Kaakati nange kanfuna ku kaboodabooda mangu nzije naye tomuggyako maaso mutambulizeeko amaaso. Wawulidde? Bali luno naye lunaze agenda kulaba omusajja yamubbira essuuti ye. Asagala alabe musajja yamubbira essuuti ye nga Dobby tannamulaba kamubuzeebuze. Bali luno olagawo ku mukolo. Ofudde poliisi ekunoonya wakuba Dobby. Dobby yakulopa ku poliisi ekunoonya. Tonamala kunda oyo mumaze kati kali ngende ku mukolo. Sebo omugenyi waffe omukulu onatusonyiwa olw'okuba obadde osuubira okusanga enteekateeka ey'amaanyi mu kifo kino nga tuteekateeka okutongoza police post yaffe eno ku kyalo Kadebede, naye olw'obufunda bw'ekifo awali police post yaffe eno olujja terutumala. N'olwekyo twasazeewo emikolo tujawulemu emirundi ebiri. Wano tugenda kukola omukolo omutongole gw'okutongoza police post. Ate bwe tumala twambuke waggulu wali we twategese entujjo omukolo mawuuno makeke omuli okunywa okudigida na buli kyamasanyu kyonna ekisoboka okwebaza Katonda okufuna police post mu kifo kino. Era ssebo ow'ekitiibwa omugenyi omukulu n'abadde empise abagenyi b'ebitiibwa bawera, naye bwe balabye obufunda bwa wano ne basalawo bo omukolo bagweyungireko eri awali amasanyu gonna ku mukolo omunene. Bwentyo nabadde mpise n'abayimbi n'abantu bonna abasobola okusanyusa abagenyi baffe, era bonna abasinga bali eri, naye okujjako mpozi omu ku bayimbi baffe y'ono gw'olaba omukulu ono wano. Y'omu ku bayimbi abagenda okusanyusa abantu ku mukolo gwaffe oluva wano bwe tugenda wali awali entujjo. Dekandi. Nyamako nawe. Kati ne nkubegera tukuba ngera mu lukiiko kati atukaddi bannange nze ndiko ebizibu ebingi b'ebityo. Ekize mbonabona. Yango nyambe ko kulukulika. Situka. Dobby naye takwata simu, essimu evuga, nomukubira essimu avuga essimu takwata.
Esimu evuga takwata. Kanedireyoze ku mukolo. Omukubira esimu evuga takwata simu. Dobyo bana ekiki. Leka ngende ku mukolo. N'olwekyo olw'obutalya budde bungi ssebo ow'ekitiibwa tukimanyi muba n'emirimu mingi, nsaba mu kaseera kano ojje olutongoleze police post yaffe eno ey'ekadebede. Ssebo ow'ekitiibwa. Basebo ne bannyabo, ndi wano olwaleero nga nkiikiridde mukama wange ng'ekindeese si kirala kujja kutongoza police post yammwe eno. Bwe mala okutongoza police post eno kiba kitegeeza nti amateeka ku kyalo kino gajja kuba gatuuse era nga gatandikira okukola omulimu gwago. So help me God. Era police post ya Kadebede etongozeddwa mu butongole era kati omukono gw'amateeka ku Kadebede gutuuse. Mukama atubeere. Kati semu oyina sente? Sente sirina. Nange nze sobola kuyamba siwa kujanjaba nga tolina sente, tolina gw'oli naye alina ekirala sikumanyi. Nina muntu gwe mmanyi sobola omukubirako. Kati mukubireko tulabe. Kale naye nga okugulu kunnuma. Wali nzijanjabye. Mukubireko tulabe. Naye kyeka esimu egudde wali wennyini wembadde nfiridde accident. Kati namba yo y'omuntu ogirina mu mutwe? Njirina. Kale ekyo kirungi tumukubireko tulabe. Eri ki? Eri 0781 843 477 Kale. Abakulu bano bebaweereddwa bagenda okukuuma amateeka n'okukwasa amateeka mu kyalo kino. N'olwekyo bannange mbakubiriza okukuuma ekitiibwa kya poliisi. Kakati okutongoza poliisi nga police post nga kiwete, ndowooza kati tuddayo butereevu eri omukolo gye wategekedde omukolo. Yes, Halo? Halo Dobby. Anti obadde akubira essimu tokwata, obadde akuba essimu tokwata. Mbadde nzija nenfuna accident ya mbadde ku boda boda nenfuna accident ne nfunye obuzibu. Ofunye accident? Ne mbadde nkusaba ng'olabye. Ngende wali wennyini nnyini mu koona. Ng'wali omuti gw'omupeera n'omuyembe. Nga ku mupeera awo omanyi nga nve wange bannange. Kale kangende njinoonye. Kangendewo nkeberewo njinoonye. Yanguwa. Ate nti tumulindeko paka wajja. Kitegeera bukutta naye gumiikirizawo kastajja. Naye mbadde njagala okkirize nsooke nkulabe mu katini nnyo then tuleke tugende. Kale ensonga yo yakwerinda. Naye kakati ddala wano mu luguudo wano onoonyezaawo essimu. Oli muti gwa muyembe, guli gwa ffene, yaŋŋambye gwa mupeera, guno gwa mupeera. Naye kati wano mu luguudo essimu nginoonya ntya? Wano ogikubako obukubi n'oginoonya bunoonya wano. Yino. Wano omugezi ogijjako. Nange wano mba njijjako. Sinagirabako wano.
Alo? Otuuseewo? Ntuuseewo, essimu nginoonya sigiraba. Noonya mpola bannange weeri. Kati jangu vaayo, jangu mu ddwaliro, jangu.